Sister, wali weesonsezaako okubanga akuba gaayi n'akukuba naye ng'ekigendererwa kyo kibadde kirala nnyo ne gye biwunzikidde nga kirala nnyo. Nankuba nga tansaasidde namuuko wadde n'akamu. Nagenda olaba empi zisusse mu stasozi nange ne neegaganula. Nakwata vanira we ne munyweza nga mpulira obulumi bunsusseko empi zankuba. Ne nyweza vanira kubanga nga ndaba nga musajja nga simusobola. Nakwata vanira oyo ne munyweza ne munyiga. Nagamba mbimaze ensonyiwa mbimaze. Newankubadde relationships nyingi zigalangatana, zeetomera, zigwa eno, ziwuguka, zisanga kibuyaga, zisanga ensozi, nenjala okutegeeza nti eriyo relationship ddala ng'eri worth okuba eŋŋumi, ng'eriyo relationship eri worth okuva mu mbeera, relationship eri worth okukangula ku ddoboozi. Osanga abawala oba abalenzi abagamba nti simanya nze okulwanira omusajja, okulwanira relationship, okulwanira marriage, nwaniramu oba ngulamu ettaka eririko enkaayana. Njagala kutegeeza togeraageranyanga relationship ku ttaka. Ebintu ebimu tubireese ne ziba ŋŋombo ne zibeera njogera naye nga tebiri worth okukomparinga ne bino bye tuba twogerako. Eriyo relationship ng'eri worth okwesibako. Omuntu omugambe nti mukulu wana awantu ogenda kukkiriza nti bajja kuntondolamu butunduzi okusinziira ku biki by'oinvestinze mu relationship. It could be time, it could be your heart, it could be your trust. Ebintu bingi by'oyinza okusinziirako n'ogamba man, lady, I am not a joking subject. I am here to stay. You will either leave, but I am telling you, you will live and live with me. So if you're packing to go, I am the first package. Bwebanga baggage nze mugugu ogutandikirwako. Bw'oba opaakinga amasowaani ebikopo na biki, njala kutegeeza nti ndi omu ku abo b'osaana okusoosa ku ngugu. Lwaki? Relationship ng'eri worth okulwanira. Siiga ekifaananyi, fumiitiriza. Waliwo abantu bangi bava mu relationship nga si bwe budde bw'okuva mu relationship, nga si ye relationship gy'ovaamu. Era bangi bazivuddemu, wayita emyezi, wayita omwaka, wayita emyaka. Nga ne mbabuulire, Kawagga teyali muntu mulungi nnyo, naye okusinziira ku kyendabye he is much better. Okusinziira ku bakazi benzungiddemu, newankubadde Nalumaga, Nalwoga yalina akabanzi, Nalwoga yalina ebbogo, Nalwoga yalimu olwa Nakijangaja. Nenjala bategeeza nti ng'oggyeko obwa Nakijangaja, Nalwoga yali muwala gw'olekeeka n'ogamba nti nina omukazi. Yali mukazi nga yali mukazi. Kati njagadde kikulekeranga kirowoozo, si bu relationship esanga oba gye tusiŋŋaanamu okusoomozebwa tuba tugenda kugireka. Ojja kuva mu relationship A up to Z owunzike nga weetaaga kuddayo ku UBA kubanga ye yali relationship eyalimu ku mpeka emera. Njagadde kikulekera. Bw'olabanga tekikumalira, abamu tusobola okusalawo nga tuli excited, obusungu butukulembedde, okuwoolera kwe kutukulembedde, disappointment, okulibwamu olukwe, kituufu nga biruma. Naye oyinza obutabeera soba kuteeka minzaani, kuteeka relationship oba marriage ku minzaani nga ggwe. Bangi bakola okusalawo ne bawunzika nga bakikkiriza nti baali bakola okusalawo mu busungu. Kyenva nkugamba nti olumu toyanguyira kusalawo ekyo ekirabika nga kigenda kukutuusa ku lunaku lumu lw'oligamba nti oba oli awo decision eno gye nakola si yali esinga okuba ennungi. Njagala kulekera kirowoozo nga tutandika love story eno nti kkiriza nti relationship ezimu oba marriage ezimu zitwetaagisa okukangula ku ddoboozi, tufunye ku ŋŋuumi, tukube ku bikonde, tugendeko ku poliisi, tukuŋŋaanye ku LC, tugendeko ewa father, tugendeko ewa bishop, tugendeko ewa reverend, tugendeko ewa seeka, tukuŋŋaanye omuzikiti, masigidi ejjule nga ensonga eri kuffe kubanga tuba tusimbye nakakongo nga relationship eyo tujagala kubanga tugyetaaga.
bw'obanga totegeera yo obuzito bweyo bweriko oba ogyetaaga oba togyetaaga ofunanga gw'obuuza n'akuyamba n'otakwesa maaso go gokka oba matugo gokka olumu. Olugendo lw'omukwano, the love story. Eba mboozi ku mukwano gwokka byatandika bitya, biki ebyamukuba, kuba kunyumirwa wabulanga stories ezijjuddemu ebyokuyiga, the love story ku channel eno yokka. Olugendo lw'omukwano. Nkwanirizaako ku show eyo lwaleero tugenda kusinkana ka love story aka sister ono ku nkomero ya byonna ng'amaze okigattagatta yatuuse ku kusalawo okugamba nti abange ekituufu kiri nti relationship oba marriage yange tekyakola sense. Nyinza oba nga mbadde njagala nnyo, mbadde sandyagadde kuzaala wano nzaale wali newankubadde ng'abaana nnina, naye ekituufu kiri nti awannyu waawo kugamba n'awunzikira mu bulamu bwagamba nti okubeera n'omusajja ow'ekika kino, okubeera n'omuntu bw'ati, taata w'abaana bw'ati, bannange newankubadde naye mba wakiri mbeererawo nembeera neneeyombekera nenziramu nembeera single neziddamu nezinkunsa Mukama yamanyi gyali ntaasiza, Mukama yamanyi kyantegekedde, nenze nzikiriza nti nkozeeko kyenkola ngezezaako kyengezaako nekigaana. Wali osinkanyeko obulamu bw'omuntu gw'obeereddewo mu mbeera embi n'atuuka okuba nga musenvula okuba nga musula nga muva ku kulya amaluma, muva ku kuba nga temukyali mu mbeera yakubanga munywa bicaayi bikalu, n'olowooza nti atuuse waalinga awawakanirwa oba aweesiimisa, n'akulaba ng'ekisiimuula n'adroppinga n'assa wali, n'alaba nga waliwo omuntu omulala agwana obulamu obwefaananyiriza good life, n'aba ng'aleeta oyo mu bulamu bwe okubanga yeejavaana, okubanga ajooga ng'anyumirwa. Ekitasoze ekibooziboozi. Musiibye mutya mwenna abasozi mu famire, emisasozi webala omulimu gw'otukolamu. Munaye nze nali sibimanyi nga sikumanyi. Naye nali ku Facebook oba ku TikTok nga mpuliriza kano akayimba kakapya. Move on ani move on sweetie. Ate njagala nkanoonye nkamaleyo okujja ku YouTube. Ngenda okujja ku YouTube nkawuliriza ngenda olabangwa ku story zo neŋŋamba wano sivaawo. Kuva olwo ne nfuuka faaniwo. Ate okula kwange nali waka naye waffe nze last born nze asembayo. Ate nga omaye omwana asembayo aba n'ekyejo, baba bamwagala nnyo bamusuuta nnyo. Munnange nga tubeerawo naye nga bakulu bange bankuba, maama we bataliiwo bakulagira emirimu egy'amaanyi gy'otasobola, bwe gikulema okukola ne bakkuba. Ate nga nange nalina olugambo, bw'onkuba nga nkutereka, maama bw'adda nga nkuloopa nga naye akukuba, bw'avaawo ate era nga banziramu buto nga era nabo baddamu bankuba. Munnange lwali olwo nga anti wange ajja. Anti wange bwe yajja ng'agamba mukyala njagalayo akaana ak'okubeera nako akawala ewaka mpoobaala. Maama agiraba nga opportunity kuba bwe yatambulanga omutima gwasigalanga mabega nga manyi bali bajja kunkuba. Munnange maama nga nkwata ng'ampa anti wange nga ntwala. Byali biwanvu ebya anti wange naye nga nayisibwa bubi, sayisibwa bulungi nayo mboozi ndala. Naye nga kye nnyinza okugamba abazadde bonna abali kuno babatuwuliriza, bw'oba n'obusobozi obeera n'omwana wo, beera n'omwana wo, togaba mwana wo. Abaana bayita mu bingi ate ng'atya okwogera, manyi bw'anaayogera tojja bigamba ono ataddemu amukube nga talina na magezi nti bw'anaayogera ojja mukwata omutwale, wabula ye ng'amanyi bw'anaayogera tojja gamba ono ataddemu amukube.
munaye nga mbeera ne anti wange naye yali mukyala mukambwe ddala nga tubeerawo okulaba wadde omumya n'omulenzi nga musoma naye ng'olwokutalo okuva ku ssomero wano n'alaba yunifoomu yammwe ng'eyitawo nga gwe tonnayitawo oba owedde. Munnange nga mbeera ne anti wange naye mbeera nga si nnungi. Lwali olwo nga ŋŋendako ewa muwala we naye nga kale ng'embeera bw'etyo. Munnange lwali olwo ne neekyanga nga mpulira bintamye ne mbagamba munzize ewaka. N'ebyentambula engeri gye natambulamu okutuuka ewaka nalwo mboozi ndala. Naye mboozi ndala zitasoze. Kuba omukyala yali tayagala muviire n'angamba talina ssente, ne neekyanga yampa transport nga tamala. Kumpa transport nga tamala ne ŋŋamba ekijja kijje. Ne ŋŋamba ekijja kyonna kijje. Ne tutuuka ku mmotoka nga ssente zampadde tezimmala wadde n'okulinnya emmotoka okuntuusa mu kibuga. Naye Mr. Sozi nga nkola ki? Nga njiya kuba that time nalinamu 2,000, emmotoka yali ensabye nusu kasanvu nga mpadde 5,000. Nalinamu 2 zange nalinga nsonda nze nalinga ntereka awo ewaka ssente, nze nali kaashiya we. Kati ono wampa ogenda ku ssomero biki nga mbutereka. Naye nga nyongerezaako nga ntuuka mu tawuni nga booda eŋŋamba okutuusa ewammwe ojja kutuwa 8. Nga musiru simanyi. Ekinene ennyo booda bwe beekusedde ewaffe kutwalirawo 3,000. Munnange nga lwaki situula ku booda ŋŋamba maama ajja kusasula. Ntuuka ewaka nga maama gy'ali nga maama taliiyo nga waliyo bakulu bange. Bakulu bange nga beekalakaasa n'owa booda nga bagamba nze nategeeraganye n'ono lw'aba agaanye ebintu mbitwala. Mr. Sozi omusajja nga bagira okukakkana nga bamuwadde nusu kakaaga ng'agenda. Nga ntandika okubeera ewa mami wange nga tubeerawo Mr. Sozi nga tubeerawo. Nga olwo nali ndi mu senior 1 ttaamu eyookubiri nga yegenda okutandika. Era ng'atandika nga nsoma nga simanyi musajja yenna gwe ge mazima nga sirabangako ku musajja. Ku bukambwe bwa anti wange wali tosobola kubeera na musajja. Nga mbeerawo ate enkula yange even now omuntu bw'antunuulira bw'ati andaba nga ndi mukambwe. Andaba ng'omukambwe. Era nalwawo ofuna omuntu antuukirira n'aŋŋamba nti nkwagala. Nga alina kuyita mu muntu n'amugamba n'aŋŋamba aŋŋambe nti anjagala. Even now omuntu bw'antunuulira ati andaba nga ndi mukazi mukambwe naye nga sirina buziro. Kuba embeera naawe n'omanyiira ate ondaba nga ndi muntu mwangu nnyo naye kale oba entunula yange embeera zange kale simala gasekereza, simala gakola ntya. Ndi awo. Kati brother wange yalina mukyala we. Teyali mukazi mukulu, yali muwala muto. Nga tukolagana nnyo nga njagala nnyo nga maama abataliwo ne brother wange nga mugamba maama mulasule wange mu nju ntyamu nga mbeera naye nsula naye bwe bityo. Kale nga njagala nnyo. Lwali olwo Allah amusaasire mukazi wattu yafa n'okufa ssaawa zino even my brother bonna baafa. Lwali olwo mu kikomera mwe yali abeera mwalimu Guy. Guy oyo naye yali musirise. Bano ba Guy nga kale nga Guy naye yatandika okwewezaawo nga muto. Bazadde be baafa bato. N'atandika naye okweyimirizaawo nga muto.
kati ndowooza ndaba aneegomba ate okuŋŋamba ate oli mu muka mwannyinaze yali mukwano gwe nno amuyitamu amugamba nti omuwala oyo mwagala. Muka mwannyinaze atandika okukola ddiiru. Yali wakati awo yatugatta nange nga mbeerawo. Kati Mr. Sozi Guy ng'ayita mu oyo simanyi yamuwangayo ku bintu. Maze bwe nabeeranga eyo omukazi nga nnemerako, omukazi nga nsindiikiriza. Olwo nga tubeerawo naye nga ntuuka nga nva mukwano ne Guy. Ate omwana omuwala bw'alaluka bubi. Twasobola ne tubeerawo nga Guy antya talina kyasobola kungamba, kale nga ngendayo bwe ne tunyumya bwe tutyo nga tunyumya tusaawa y'okusiibula nga ŋŋamba ng'ate bw'ayagala ate ajja abeeku ky'aŋŋamba. Amugamba ndeka obudde bugenze maama ajja kunkuba. Nga tubeerawo ndowooza okumala ng'emyezi oba ng'ena. Lwali olwo maama tebaaliwo, bagenze mu kyalo ne bulaza wange. Olwo nalero nasula wa mulamu wange. Nagenda ewa mulamu wange. Bwe nagenda ewa mulamu wange kumbe yagambye oli maama taliiyo. Bwe nagenda ewa Guy nga naye simugambye maama taliiyo. Bwe nayingira tunyumya essaawa y'okusiibula. Guy yasituka buserose ng'aggala oluggi nga kati buli nsonga bikanyuga ekitanda. Ebitanda bino ebya bokisi oba obimanyi. Yali muvubuka nga muyonjo nga talinamu akasente ke nga katono ngera omanyi eby'abavubuka. Nalinamuko obusente naye nga talina tamanyi kyabukozesa. Ekitasoza omuvubuka nga sigala nti yankwata kale twabeerawo n'amansinga biki naye nga nkankana ninga oba ali ku ki nga nkankana nga ntidde. Ekisooka n'ekintu kyeyajjayo nga sikirabangako obulamu bwange bwonna, ndaba kisusse kya bulijjo. Mr. Sozi nga nkankana, Guy ng'atumbula vanilla. Mr. Sozi nga nasula awo ate olowooza naddayo. Bwe bali okumutundula twamutundula omulundi gumu luutu emu naye saddayo. Nasulawo ng'obulumi bwa maanyi. Ku makya Guy ng'agenda okukola nga ndekamu mu nnyumba. Nange mmala okwoza amasuuka naawe bitegeera nga ntema. Guy nga mukyawa nga mpulira saagala mulabako, nga mpulira saagala mutunuulira, nga mpulira saagala kukola ki. Mr. Sozi ekyavaamu nga mbeerayo saa naye nakatandika okulwala, nakatandika okugenda mu nsonga zaffe ez'abakyala. Kati omwezi nga sirwala ogwo nga ntya. Ngamba naye watya ne mbeera nga ndi lubuto nga sinnakikakasa. Nange nga ntya. Bwe natya nga ngamba Guy no ndabika ndi lubuto. Guy nga ngamba tewali buzibu, teyatya namuteekanga, tewali buzibu, wano kanveewo tubeere ffenna. Olwo kati nziramuko emabega mu kunyiiga wano namalanga wiiki nga nnyiize nga simunyega. Nga wiiki ekyavaamu nga waliwo akasimu ka sisita wange kwe yankubiranga ng'ankubira nga ŋŋamba naye naawe kijjangu nga ngendayo. Natwogera mu nsonga nga tuddamu tutundula vanilla ogwokubiri. Bwe twaddamu tutundula vanilla ogwokubiri Mr. Sozi nga tukyatuula nga tulinga abagudde eddalu. Guy tatuula nze situula. Gira kuti mpita ku nsonda shwi paka wa Guy. Gira kuti mpita ku nsonda shwi paka wa Guy.
Mama ndaba ndaba siteeredde agamba nina bye nawulidde nga bumanyi engambo z'abantu kyekaliwe yalabuuba simanyi era bye nawulidde nabyo binaaba bituufu njako kuba emiggo olinoba sirina kyemmanyi naye omwana omuwala bw'aba ayonoonese aba ayonoonese emigaso zo omulundi gwe gwali gusooka okuloza ku vanira naye bwe naloza ku vanira nagwa ddalu mu kugwa eddalu natandika okubeera ne Gaayi kugira kuti wayiseewo omwezi ndaba sirwadde Gaayi mugamba nange nno ndabika ndi lubuto tetwalina wadde amagezi agakozesa jaketi kuba namugambako awo njagala kulaba gundiyo sitetasi yo yalinamu kakaadi akakadde n'akagyayo n'akamba nze saategeera na kikaali kategeeza kuba saalabako oba ali negative oba ali positive natalawota zaafiyaana abaana abawala Katonda atusaasire olwo ndi myaka emeka mukwano myaka 16 myaka 16 Mr. Sozi naye nga Gaayi asenguka nga ntandika okubeera naye kati mama wane mwe twamulimba yali holiday taata yeekyanzi mbu yetaweerera abaana bawala abalenzi abaweerera abassebumaama waffe naye ffe yatwekyangirako yagaana otuweerera mama nga naye talina ssente yeeyiya bweyiya leero n'ogenda ne bagoba biri n'ogenda ne bagoba olwo n'ebibuuzo sibikoze bya siniya sibikoze ntudde waka kati muluwumula sisita wange alinayo mukwano gwe yamugamba eno waliyo akalimu ajja akole taamu enaddiramu ajja kuba afunye ssente zisasula taamu eyo kati maama waneeno mu kuvaawo yali akimanyi ngenze ekole naye era teyayisibwa bulungi navaawo agamba omwana wange nze talina kyalaga omwana wange muto biki nga ngenda mbu ngenze ekkola ntuuka eyo Gaayi akubira ono sisita wange baali ba mukwano amukubira amugamba mu kugenda Gaayi yatusanga ku kkubo nga tulinze emmotoka nkutte ensawo n'amanya nina gye ndaga jjukira mmaze omusengula akubira sisita wange simu amugamba gundi yalaziibwa sisita wange yagenze ekkola amugamba mulankwegayidde mpa ku nnamba y'oyo mukama we gye yagenze okukola ku ebiseera saalina ssimu naye ng'akola ki ng'amuwa ssimu omukazi ng'amukubira omukazi mu kumukubira ngamba wansengudde nasenguse naye tugenda kuteera naawe kati walaziibwa namugamba biki nga ngamba nedda munnaaye kumawo gwe wansengudde navudde eri ku luluwo kiki obonaabona nga wendi jangu nze nja kukulabirira omukazi nga mulimba mugaba ngambye nzireyo ngenda kusoma nviiri omukazi ng'agamba kati abawala bonna abadde wadde si balungi gwe mbadde nfunye omulungi kati laba naawe byonkozesa bya kiyaaye biki nze nga tebinkwatako yampayo awo obusente butono bwe nakozesa nga transport nga ninnya ngenda nsanga Gaayi nga we nali yali yapangisa nali manyiwo nga ntuukayo Lambi Road andaba mboozi oli sisita we nga ndi muto ndi mwana muto Mr. Sozi olaba nakati nina abaana 3 naye ndaba ng'omuto nga mugamba naye njagala ku bisumuluzo oluggi lwali lwa munyolo enzigi z'eminyolo eziba n'ebisumuluzo ebingi ate nga Gaayi alinako kimu mukazi ye yatya agamba sirina kisumuluzo kirala mulindadde nga neetulira awo kabalaza nenda Gaayi wange tawe eddakiika nga 2 nga Gaayi ajja mama nnyo Mr. Sozi tweyagala Mr. Sozi twatundula vanira
tuguze ebintu byaffe, aguze sitoovu, tuguze ebyokulya byonna byonna biri mu nnyumba, ngamba teri kufuluma bweru, nange nkiraba teri kukola kifuluma bweru. Nfumbira mu nju, nsiiba mu nnyumba, bwe mba nfulumye obweru ngenda manju, naawe obitegeera. B'emizigo ne batandika okugamba akawala ako keeraga, akawala ako keekoza, naye nga nze mmanyi ebizibu byange. Saagala muntu yenna ndabe. Kuba twasengukira wali wabuukawo tawuni emu okutuuka ewaffe nga tomanyi wayinza okuba awammanyi. Nali ndi awo ngenda olaba omukyala mmanyi ne mwekweka, ngenda olaba omuvubuka omulala mmanyi ne mwekweka, naye era nga bw'omanyi ennaku z'omubbi zibaana. Mba ndi awo, omuvubuka oyo n'ansangiriza. Naye ndowooza ennaku ze nalinga mwekweka yalinga ndaba, n'angamba naye bwe nkulaba weekweka, lwaki weekweka? Sirina kye nsobola kwogera, wano w'obeera waani? Mbeera ne mukwano gwange. N'omukyala n'andaba, ate ye nali muyita maama, nga maama wange muto. Ne mugamba mbeera wa mukwano gwange, gaayo oli yanyumizaako maama. Muwala we namulabye eyo w'abakwano be biki? Kati mba ndi awo, mulamu wange n'ajja, muganda wa bba wange ne bajja wa buladha waabwe. Bwe bajja laba addayo anyumizaako mukwano gwe, nti nno muwala wa gundi namulabye yafumbirwa ali ne gundi. Mukwano gwe anyumizaako maama nti okyali awo naye muwala wo omanyi nti ali mu bufumbo. Maama atabuka Mr. Sozi, atadde sisita wange ku nninga. Sisita wange akubidde Gaaya essimu amugambye nnyambe oyo mutajja ewaka kubanga bandibobye. Gaayi akola ki? Angamba tewali kyakkola, aguzaawo ku bintu biki naye nga ntidde ngenda ewaka. Mu kugenda ewaka baali baafiiriddwa, nze nali simanyi. Kati nga omanyi ewantu ewafiiriddwa wabaddewo abantu. Bamu batandise okugenda weewetyo, nali nkyebakiririza eyo mu buliri. Mpulira buladha wange ayanja ensonga, abaana bawala boonooneka, ne tunenya abakadde abakazi nga naye nabo tebalina kye bamanyi. Ebiseera bwe buladha waffe gwe twalinamu mu maama yekka, nga tumwagala, yali mukwano gwaffe, era bw'omanyi akalenzi akamu ke mulina. Naye Mr. Sozi kati twagala aveeyo atubuulire gy'abeera. Abantu bangi bona batudde mu ddiro, naye nga bampite mu nziruke emisinde, nga naye nazze okufa kumu kuzaalibwa kumu. Navaayo ntuula mu ddiiro nga batandika okumbuuza obeerawa, nga mbagamba mbeera ne mukwano gwange, nga bambuuza mu taata nga mwennyini yambuuza, nga mbuuza mukwano gwe muwala mulenzi, nga mbagamba mulenzi nti y'ani? Erinnya lye nayogera nga sirya Kisiraamu. Mr. Sozi omusajja yatawuka, jjukira ffe tuli Basiraamu. Agamba singa abadde omuntu Musiraamu ate temutiisa, naye kati ongamba otyo omuntu atali Musiraamu. Mbala bbiri siddamu ne nkulabayo. Agamba taata okuvaayo nandiboddeyo naye ndi lubuto. Omusajja yatawuka. N'agamba genda nga abazzukulu bo tondeeteranga wano, tondeeteranga abazzukulu bo, saagala. Nga taata nsonyiwa, omusajja ajja kusiramuka. Mbagamba ate oba nali sisoma, ate mwali mwagala ngole ntya? Nawulira abatasoma bonna boonooneka boonoonesi, ng'ayogera bingi. Mr. Sozi nga tubeerawo, nze nga kale nga neetonda awo biki ne bye namala nzirayo wa Gaayi wange. Nga tuddamu tweyagala, Gaayi nga njagala Mr. Sozi, nga tweyagala nga tuli mukwano omuzibu. Nazaala omwana wange eyasooka, byajja bubi. Omwana waffe eyasooka teyabeerawo Mr. Sozi. Teyabeerawo. Nga tubeerawo bwe tutyo, nga relationship ebeeraawo bwetyo, nga twagala n'okwawukanamuko awo, nga tunyiiga, nga njawukanamuko awo ne Gaayi. Naye bwe nayawukana ne Gaayi,
Gayi ng'abeerawo. Simanyi ekintu ekyo oba kiva ku kira, simanyi. Bwe njawukana ne Gayi embeera etabukamu. Ate munnange nga njawukanamu ne Gayi ne twamala ne twesootinga ne tuddamu ne tubeera ffenna ne tubeerawo Mr. Sozi ng'era bw'omanyi embeera n'etukubamu awo. Ate mu okuddamu okubeera naye namusanga embeera gy'alimu si nnungi. Ng'embeera si nnungi ng'olwo amaze mu nnyumba ebbanga lyonna lye namala nga siriiwo, nga amaze mu nnyumba omwezi mulamba nga takola. Kati mu kuddayo wano nga mpulira ennaku okuba we nali nanobera waali kumpi. Nziramu nga mbeera ne Gayi nga tubeerawo musiibye musuzeewo ebityo. Embeera ng'eddamu ng'etereera. Ng'era biddamu byejanga. Ng'era biddamu bitereera. Kale omulimu gwa Gayi wange gwa mu mutwe naye omulimu gwe sijja kugwogera naye omulimu gwe gwa sizoni leero weeguli enkya teguliiwo bwe bityo. Munnaaye nga tubeerawo Mr. Sozi ng'era bw'omanyi embeera olumu nnungi olumu mbi. Olwo twabeerawo nga munoonya n'ekyokulya ne kibabula ne mulya kimu kye ekyemisana, ekyayi ky'ekyeggulo ne mwebaka. Naye nga Gayi mwagala, naye nga mwagala. Ate abasajja obuzikomenda olaba omukazi ng'akwagala ate oba olaba ng'atategeera. Naye Mr. Sozi nga mbeerawo ne Gayi mwaka gumu, 2, Katonda ng'atuyamba nafuna mangu olubuto. Nga mu kufuna mangu olubuto nzaala akaana kaffe akalala kawala nga tubeerawo mukwano omungi. Naye ng'embeera era etabuse, egyetabanguse. Baali olwo twali twagula amabaati nga twagala kwokisa akayumba kano ka kiyosiki. Mbeera ng'egyetawuka obubi ennyo ng'ennyumba landiroodi atubanja emyezi 3. Naye yali atumanyi nga tuli basasuzi. Kale nze nga neeraliikirira oyinza ogamba ssente nze nzisasula. Kati embeera ng'esusse tugenda mu mwezi gwa 4 Gayi ng'agamba naye nkubuulire ennyumba zino kirabika nazo si nnungi. Nga tunoonya ssente nga zibula. Gayi ng'atunda amabaati ago ng'abaako ka bizinensi k'atandika. Nali siriiwo awo nga ndi wa maama ng'era ndi bino bya kuzaala. Kuba nze sizaala bulungi, nzaala bubi, mba nina okubeera n'omuntu omukulu kale andabirira kuba mba sirina kye nsobola kukola asinkale nzalira. Eba nsala busazi. Kati bwe nzaala mbeera wa maama mpaka lwe ntereera. Atandiseewo ka bizinensi agamba nkuzeeno kati tufunye obuvunaanyizibwa. Tujja beeramu obeere ekyokulya weekiri enkya tekiriiwo. Atandise okukola kati embeera etabuse Gayi. Aŋŋamba amabaati gano agasigaddewo kangatunde tufune ennyumba ewalala. Atunda amabaati ago tufune ennyumba ewalala. Katonda ng'atusaasira nkomyewo tutandise tuzzeemu tubeera ffenna n'akaana kaffe. Katonda atusaasira tufunye obusente era mu bulumi. Mr. Sozi obimanyi mu bulumi. Sente ze bakulekera olumu tezimala naye olina okuyiiya. Wali nga nkyali mugole yandikerangawo ssente nnyingi ng'atuukasaako z'oyagala munnaaye ate obusiru nga ntuulako obusente butono nga sirinamu wadde n'amagezi nti ntereke yadde 10. Mr. Sozi natuuka ekiseera nga ssente bampimira naye era nga zaako zanteresa nze ntereka twagala tubeeko we tutuuka. Mr. Sozi mu kukola kye twagala okubaako we tutuuka. Katonda atusaasidde tubaddewo tuguzeeyo akapoloti kaffe tekaali ka ssente nnyingi naye tukaguze mu bulumi. Oluusi nga n'obugimba obuta tebuli kyakulya tweroomya tufune ki.
ffenna we tubeera kubanga agamba sagala omwana ono akula ategeere nga tukyali mu muzigo. Kale Gayi yali afaayo bambi, yali musajja mulungi, simuwaana naye yali musajja mulungi, omuntu mulamu nga tuteesa buli kimu. Nagamba wawezeewo mmeka, leka nzitwale wano wamukoddomi azitereka amunoonyeza akapoloti, nga tugula akapoloti mu Sitaasozi. Buli omu ng'agamba tekisoboka, babadde wano eno nga tebalina ssente, tekiyinza. Mu Sitaasozi Katonda atusaasidde, tutandise okuzimba. Twasookawo olw'omuze bubiri. Bagamba ab'omuzigo abawulirako nti obaawo eŋŋambo, bagamba tekisoboka. Ate ffe nga tubafaako nga tubeerawo. Katonda atuyambye, kayumba kaffe kawedde, tuyingidde akayumba. Mu kuyingira akayumba olondera obutono obulala. Tuli myezi nga 6. Ono omwana ali mu mwaka gumu n'emyezi 2. Tubaddewo naye mu kuyingira ennyumba eno embeera za Gayi zaatandika okukyukamu. Nafuuka ng'omuntu kati ali siriyasi ennyo. Bitubadde tugira eri byonna byonna, omukwano gwe tubaddemu omungi ennyo, tetukyagubeeramu. Alaga ali bize nnyo, biki engamba owaayo obuvunanyizibwa bulabika bweyongedde, pressure. Tubeerawo mu Sitaasozi, tubeerawo mu mbeera. Kuba mu kuyingira twayingira ennyumba eyo kasita twagisereka tussaamu enzigi nga ne ttooyi tetunnaba kugiteekako wadde okugizimbako kafensi. Ne tuyingira. Olwaŋŋamba abakuuma enzigi bambuze, mpeddemu nsisigaza yadde 10 mu Sitaasozi. Bwaŋŋamba bw'atyo mugamba kale tewali buzibu. Nasooka ne ŋŋaana ne muganzi wano sivaawo kuba yansanga ndaba nakazannyo kange. Ngamba wano nze sivaawo, nsanze ndaba nakazannyo kange, nze wano sivaawo. Ennyumba nga gikae gye twali twazimba nsiko, teri masannyalaze, bali n'ebbali kibira. Ne muganzi wano sivaawo. Tumala kussaamu masannyalaze. Nagamba ggwe nno ngenda leeta emmotoka nze ntikka ebintu. Nga ndowooza agamba ndi awo nga Gayi aleese emmotoka. Kale nasibasibako awo obuntu obumu ne nga kiyinza okuba siriyasi. Bandi mu Sitaasozi nga Gayi aleese emmotoka. Gayi bw'aleeta emmotoka nga tussaako ebintu nga tugenda, nga bw'omanyi ebintu babitwekera awo wabweru. Ennyumba ekyalimu n'ebitakataka, ebibulooka, tulina osooka tubisumbemu. Tuyingize ebintu. Ssaawa 8 ogw'ekiro, omukazi wa lubuto myezi 6 batwekedde awo agatebe, bitanda, ffe tulina okuddamu tubisitule tubiyingize mu nnyumba. Gayi ng'aŋŋamba kamale okulongoosaako ng'alongoosaako tusitudde agantu olubuto. Naayi tuyingiza ebintu mu nnyumba. Tebaka ndowooza ssaawa nga 10 nga twebaka. Sitaasozi nga tubeerawo, bye twayitamu era bingi naye njagala kale twanguyeeko ku kiwoziwozi, ndaba nga kisusse obuwanvu. Sitaasozi nga tubeerawo era bw'omanyi ebintu by'obufumbo, era embeera nnungi, enkyambi, mubeerawo mutoba. Katonda atusaasidde. Akayumba kaffe tukamaliriza, twongeddeko luumu endala, tukakoze bulungi, kateredde. Tuteredde, tulinga abateredde. Era omuntu nga bw'atulaba alaba ng'obulamu bwe tulimu bwibwo. Ng'oluusi ekyokulya kibula mu Sitaasozi, kale ng'oluusi omwami aba talina ssente, oluusi n'akulekera ezitamala, oluusi bwe bityo ng'era bw'omanyi eby'amaka, buli kimu aba togenda kigamba omuntu. Tubaddewo mu Sitaasozi, tubaddewo. Katonda omwana wange yali yamuwa feeva. Buli mwana gwe tubadde nga tuzaala nga tubaako kye tukolayo. Nga bwe tuzaala oba tugulayo akapoloti ne kabeerayo, ne tuzaala ne tugulayo akapoloti ne kabeerayo. Twali awo, mwami ne mugamba olwo nti otandise okwogera ku by'okkola. Mugamba naye omulimu gwo
leero we guli enkya teguliyo. Nze ŋŋamba tukoleyo akabizinensi, aŋŋamba linda tusooke tumalirize enju, tujja kukola akabizinensi. Kati nga ŋŋuma nga tusooka tumaliriza ennyumba ng'eggwa. Mwami nga bizinensi egaana, ng'agaana okukola okunkolera bizinensi. Nga bwe kadda aŋŋamba gwoddako. Nga mpulira obusungu, nawaye kaŋŋume kambe mugumiikiriza. Jjukira, nze oba buno obusente bwentereekereza oba bwa kibiina bikyo, okimanyi abakazi tuba n'ebibiina. Gayi nga lwaba talina mirimu ate bwe tukozesa, nandigambye mbupange nkole akabizinensi nga ate bwe tukozesa. Tosobola kubeerawo nga olaba temulina kyakulya nga toyinamu akasente n'ogaana, oli afuuse ebbaawo, mulina abaana. Lwaba alina kuleetera, lwaba talina, naawe oba olina okuyiwawo omubiri Asozi. Naawe oba olina okuyiwawo omubiri. Kati nga sobola kutandika ka bizinensi. Kati Asozi mba ndi awo olumu omwami ng'aleeta emmotoka, aguze emmotoka. Mba ndi awo. Kale waaliwo obusente nze nga ndowooza bwa bizinensi. Olwo atandise, embeera zikyuse, sente takyampa kutereka, sente atereka mu bbanka. Yagulawo banka akawunti, sente atereka mu bbanka. Mba ndi awo. Gayi yali yabiŋŋambako kale nja kugula emmotoka biki. Kati mba ndi awo nga Gayi taleese emmotoka. Gayi ng'aleeta emmotoka Asozi. Gayi mu kuleeta emmotoka amalala gatandikira awo. Asozi omusajja nga atandika mpola okukyuka. Ng'era omuntu oba omulaba bw'aba akyuka ng'atandiikiriza. Kati okwongera okumutegeera, olwo ntandise owulira ebigambo naye ng'omuntu ng'olina trust mu munno, ebbanga limubaddewo naye nga tolina gye wali olabye biki. Oba nno Asozi tuli mu myaka 8 egy'obufumbo. Kati mu kugula emmotoka eyo ng'atandika byebuzaabuza, leero simanyanga biki, safaari ezivuga safaari. Omulimu gwe gwali gwa safaari. Neŋŋuma nensirika. Kati wano mu COVID amasimu nga gayitingana, COVID eyasooka amasimu gayitingana. Lwali lumu twali tuli bweru tulina bye tukiriininga, waliwo essimu eyavuga. Essimu mu kuvuga nze yali waggulu, nze naye nga nendeeta essimu ye ngimuwe. Kuba basobola omukubira bakama be biki. Kati mu kumuwa essimu yantunuulira waati n'atunula ku ssimu. Saasooka kitwala nga kikulu. Naye luvannyuma nnyo ne ŋŋamba ensonga lwaki atunudde waati ku ssimu n'antunuulira. Yali afunye omuwala ye yali amukubira. Kati wano mu kuta emmotoka yaŋŋamba emmotoka yange kangirongoose era nina akalimu ako bulijjo nkabala nga nenda COVID oyo batute. Biki. Muyambyeko awo emmotoka tugyozezza, sente tewaali za washing bay. Emmotoka tugyozezza naye nga mu mmotoka eyo tantuuzangamu nti oba anvugemuuko, nti anvugemu kazini, mbeereko awo anvugemuuko. Anvugira nsonga nga ate tulina we tulaga. Asozi yali yaŋŋamba nze nga sikyakala. Asozi nze saakyakala naye nga yaŋŋamba bwe ndigula emmotoka nja kubatwalangako awuto. Yagula emmotoka saalaba bwe yantwala wadde awuto, gye wantwaleko awuto. N'omundi gwe nasooka okugenda awuto nze mwenyini nze natoola ssente zange ne tussaamu amafuta ne tugenda awuto. Asozi we bagula emmotoka omusajja agenda. Omusajja bwe yagenda yasulayo teyadda. Yali agenze wa muwala nze bwe mmanyi. Mukubira essimu weeraliikirira, nze nga mweraliikirirako. Mukubira essimu mugamba munnange kiki, yaŋŋamba twagenze n'ate tuyiwa matiriyo
Ati ate emmotoka erimbedde mu kirombe biki tugenda sulayo tujja gijjayo ku makya. Nga nsaba nteekamu essaala, nze nali mukazi nga nsaba nga n'ekiro situka ne nsabira omwami wange afune emirimu tubeere bulungi. Nsaba Mukama Katonda wange omwami wange munkuumire, ali mikono gyo taata. Kumbe ali mu kutundula vanilla b'ekitasozi. Kumbe gwe nsabira essaala yasuze atundula vanilla b'ekitasozi. Naye b'ekitasozi era saabifaako akomawo ennaku z'omubbi zibaana. Yali awandiisizza biki mu bbanga. Kati ali eno ali mu kuteekamu bintu by'alina byagera eno by'ateekamu. Message ejja ngambala message erayika yeeya bbanga. Ku muwala amuteereddeko munnange nsonyiwa asobola kubeerawo bw'otali kyennaku zisiriddamu kikola. Ensaaso zaabwe nakoma okutegeera. Bimubuuzizza asirise. Neekyanzaawo akawala nkakubidde kasirise. Koogedde awo naye nga kasirise n'ennyumba ne kasiika tekanzira mbala nga mpulira nfa. Ensaaso okujja buluma. Ensaaso zinga mpulira nfa, mpulira nzirika, mpulira nzigwaho, nzigwerera. Nkwatamu awo obugoye nga nsooka nnuba. Ngende wa sisita wange nga ngakaaba ekiro kirambo. Nkitegeeza okuba nga omuntu omwagala, wenna owulira omuntu omwagala. Nze naagala omusajja Mr. Suzy. Akubye essimu awo yeetonze biki ngaanye nkugobye. Ekyavaamu ayise ennaku nga 2 ankubira essimu. Ono okugenda nagenda ssaawa zaalinga 5. Akubira mama amubuuza oyo aliyo. Mama amugamba gy'ali. Amugamba kale tujja kwogera enkya. Akubye essimu yeetonze biki akubira no kuya sisita wange banze nga bwankubira simukwata. Yeetonze biki ngaanye nze essimu zeemu nsirise. Ekyavaamu nga nkubira nga ngamba nfa. Nnyumba nfa. Amaanyi gampoza agagenda wadde mu ddwaliro kwegamba engeri gy'ayogeramu butuufu olabira ddala mulwadde. Nasooka nzijjako essimu addamu ankubira ngamba ondese nfiire mu nnyumba munnange. Ngamba waayi nyinza okwesirisiriza n'omuntu nga mulwadde. Ngenda otuuka ku muntu nga mulamu wajjo. Olwandabirawo ng'akuba amaviivi wansi ku ttaka addamu yeetonda. Ate oba singa yeegaana n'aŋŋamba nga bwekiri si bwe kiri. Nga mu kusooka bwe yali yeegaanye kuba mu kusooka yaŋŋamba ey'olongo nnamba biki. Oba singa yeegaana kuba ate bwe yakyogera nawulira nga kyannuma nnyo Mr. Suzy ne mpulira obulumi nga bunzuukireeko. Nga tubeerawo bwe tutyo. Mbeera zikyuse. Omusajja ate bwe yakimanya nti nkitegedde akamanyiiro ne keeyongera Mr. Suzy. Omusajja n'atandika akamanyiiro kalisinze eggwa. Oluusi nga musula n'enjunzi gule mumanya agenda kudda. Osuuka kiro noga ono teyakomyewo noggala oluggi. Emmere n'ogiwoobezanga nga bw'ogiggyako bw'ogissa wansi. Bw'akomawo emmere agisimbamu fuuku tayagala kulya. Olwo nnyumbye tayagala kulya nnyumbye. Mpulira obusungu bunzita Mr. Suzy. Gye byagenda byeyongera gaayi ng'ate okujuuga kugenda bweyongeze Mr. Suzy. Gaayi lwayagala lwadda, lwayagala tadda. Safaari nzifuuka safaari, omuntu agenze safaari engoye akomawo zonna zitukula. Mr. Suzy nga nkimanyira ddala eri gy'abadde. Mr. Suzy ebbuba liruma, obujja buluma Mr. Suzy. Nga nkimanyira ddala eri gy'abadde Mr. Suzy. Naye nga mpulira nfa, nga mpulira ntabuka. Lwali lumu nga mpulira obusungu bundi bubi Mr. Suzy. Akomyewo emmere agigaanye ayingidde obuliri. Olwo ne vanilla takyayagala Mr. Suzy. Abeerya kusi. Kati mpulira obusungu nasooka nga nenvaayo mu kisenge eri ne ngenda mu kisenge ky'abaana ne nga mu baana nnona maama.
nga tatawaana nga yeebaka bwebasi bino bye mbadde nga neekoza nenvaayo nga saagala bya vanira neezira mu kisenge ky'abaana nannona nga takyannona Mr. Sozi nga mbeerayo nga neebaka wiiki esooka ey'okubiri ng'omwami ampuuna ku olwo ng'obusungu bunzijula nga ngamba kangende mwekubise bw'anaabaamu amagezi ajja mmanya kyentegeeza nga ngenda munaaye mwekubisaakubisa gaayi yali tankubangako ebbanga lyembadde naye Mr. Sozi omusajja yankuba oluyi Mr. Sozi omusajja nannyongera oluyi nankuba nga tansaasidde namuuko wadde n'akamu nagenda olaba empi zisusse Mr. Sozi nange ne neegaganula nakwata vanira we ne munyweza nga mpulira obulumi bunsusseko empi zankuba ne nyweza vanira kubanga nga ndaba nga musajja nga simusobola nakwata vanira oyo ne munyweza ne munyiga nagamba mbimaze ensonyiwa mbimaze ne mugamba nedda tonnabimala nagamba onzitampulira nfa nzigwawo awo ne mutta naye nga kye nali njagala kyali kitono nali njagala ngende mwekubyekubye kala nkwate bw'atya ngambe naawe kiki biki nali saagala kulwana naye omusajja empi ze yambakula Mr. Sozi nakeera n'amatama ganzimbye siga manene olwanyizi yangambye oyagala kunzita nfe nveewo olwo mugambye gulawo nfulume ngende mu kugulawo agamba fuluma genda oyagala kunzitira mu nju yange oyaggulawo ne mugamba kati luli nze nanoba leero gwonoba twagamba ayinda nga yafuluma enju eno luli nze nanoba kati noba mpakingidde ebintu byonna mu kaveera mwe nabiteeka naye tujooga mugamba kati oti yeegirisizaawo ng'otyo wange biki ate mpulidde ennaku mbivuddeko omusajja kanyiige yamala kumpi omwezi mulamba nga talya mmere waka agizize Mr. Sozi nga mpulira obusungu akoma wakuze adigitaali amasappe takyafaayo sente zaleke waka tezimala olumu lwayagadde abalekera olumu talekaawo atandise ogula eyo emmere muceere buwunga bijanjaalo manda asitookinze mu nnyumba zayagala zabalekerawo embeera no zikyogedde ddala ne bamugulira simu tagikwata olwo atandise ogenda safaari buli lunaku embeera zikyuse sente zituuse zituggwako takyayagala kutuula yadde ekikumi oba mu kuyomba ayogedde ebigambo bingi angambye ebigambo bingi ebituula ku mitima Mr. Sozi ebigambo ebirumya n'owulira ekigambo nga kikusinsidde nga owulira omuntu yagambyeko ekigambo naye nga kikusinsidde omutima gwonna owulira kikusinsidde kikutudde ku mutima Mr. Sozi ayogera kiri Mr. Sozi natuuka ekiseera nenzitoowererwa nga mpulira nina endowooza endala gyenfunye eri omusajja ono nga lujja kuba oba olwo omusajja ono mbeeko kyemukola ekitali kirungi nga mpulira omusajja antuuse Mr. Sozi kugambye nga takyayagala kumanya obuvunaanyizibwa takyatwala takyafaayo Mr. Sozi olwo atuweseewo era agenze mu safaari ze ekyasinga okunnumako olwo yali Valentine's Day agenze bamuwadde ebirabo bye mukazi we abirese abisaba okuloledde awo mutiiro mbiraba mulimu pule mulimu waleti mulimu omusipi buswiti obumuli Mr. Sozi nawulira nga nzirika mpulira nga nfa olwo mukwekyawo ennyo noonyewo okutandikira sirabawo ngamba kangobe ku byekweru nno
embeera eno erabika etawuse kangobe ku byogenda ebweru nga ndaba omusajja ono oyinza omukola ekintu. Katonda ansaasira. Ebyogenda ebweru biyitamu. Ebyogenda ebweru we biyitamu teyaliwo era yali mu safaali ye. Nga nkwatamu ebintu byange byonna nga mbisiba n'eby'abaana bange. Yagenda okudda ebiseera bye yakomerawo nali nkyali ku kampani. Kuba navaayo waka lwakuna nga ate yadda lwa Sande. Lwa Mukaaga ekiro n'asiibawo Olwesande n'addayo ku Mmande. Munnange nga nkola ki? Agenda okudda nga tetuliiwo, akuba essimu nze nga simukwata, ngamba sisita wange amulagirire wali ebisumuluzo bagulawo ennyumba endowooza alaba tetuliimu, ankubira aŋŋaana okukwata. Nga mpeereza ku WhatsApp ngamba walazeewa biki wakosazeewo olekewo, amaka gosazeewo galekemu. Nga nsirika kuba nali ebirundi bingi ebitasozi bingi bye nakola njagala nzize embeera mu nteeko ne neetonda n'ebitasaana kwetonda, mwetondedde nezzeeko neekomyeko ebbuba ndikakkanyiza mbivuddeko nfuuse omuntu akoze ebirowoozo ngambi kambeerewo ngume mbeere n'abaana musajja kammwesonyiwe. Kasita emmere ebaawo mu nnyumba oba kawunga oba biki tuli ebyo. Ate nze nga njagala okuzza embeera mu nteeko ate ye nga tayagala. Ng'alaga takyalina budde bwange. Mr. Sozi nga ngenda ebweru. Naye nakaabira ebweru Mr. Sozi. Nga mulimu emirimu gye nkola ne ntulika ne nkaaba. Ndi wa mukazi, nina abaana 3, ndi mukazi wa nkindo bansala busazi. Mulimu emirimu gy'okola n'owulira olukindo nga lukuluma. Ogamba naye kimbunyabunya otuuka ku kino kikyaki. Ne nkaba Mr. Sozi nalwawo okumanyiira. Olwo abaana nabajjayo ne mbateeka ewa sisita wange ey'ekyanza agambye oba tobampa sigenda balabirira. Ngaanidde abaana kuba omuto yali muto, ebiseera ebyo yali wa mwaka gumu n'emyezi 2, namuggya ku mabeere musajja wattu. Jjukira nze abaana bange baba bayonka, talya tanywa, abeera ku bbeere lyokka. Ekisajja kyattu nakijja ku mabeere n'enzijja Mr. Sozi nakaaba. Mr. Sozi olwo ate ntuuse eno omusajja mumwesinga nnyo. Omusajja nga ne bwemuweereza mesegi takuddamu. Nga ne bw'okola ky'omusajja takuddamu, nga takunyega. Mr. Sozi n'embeera omwaka ogusooka ogwokubiri ng'omusajja tanyega, omwaka ogwasooka nga tanyega, abaana yagaana obbalabirira, nze mbalabirira, nga yakola kimu kyakunyumirwa bulamu. Nembeerawo Mr. Sozi ng'ennaku ennuma, nembeerawo. Wali olwo Mr. Sozi mwaka gumu tanyega, gumu kitundu tanyega. Nange ne muvaako nakaaba nenkaaba sijja kulimba nakaaba. Entuuka ne ŋŋuma ne ŋŋamba Mukama Katonda wange mpa obuvumu engume neesonyiwa omusajja nga ye bw'abeera nga mukakkamu nga siriiwo, nange bw'oba onzikakkanya nga taliiwo. Mukama n'akikola, ne nzikakkana ne mwerabira ne mmuggyako ebirowoozo ne siddamu wadde okumulowoozaako. Olwo n'atandika okuba ng'abaana abawaayo obusente lwayagadde bwe bityo. Abeerayo n'akyusa emmotoka n'agula endala ne mmwesonyiza ddala naye simunyega. Agenda okudda mu inbox yange ng'azze kuyomba. Yali alina by'azze okuyombera. Ne mugamba naye gwe kiki nakwesonyiwa lwaki gwe tonneesonyiwa? Ne mugamba nneesonyiwa. Nanneesonyiwa ne tubeera wadde ogwokubiri. Kati waliwo mulamu we mukazi wa brother we baali bazza opposite ne waffe we twazimba waliwo ennyumba ye bapangisa.
kati ono mulamu mukamulamu wange nga amutwalira ebyokulya nga nebumanyi onoobya ne mulamu wawo kumpi osobola omutwalira ku byokulya kuba batafumba. Kati mukwano gwange amulaba ye tamanyi nti mukamulamu wange angamba nno waliwo omuwala gyewo ayingira paka mu nju konze nangamba naye nze tajja kutumanyiira wano butabeerawo nze mbeera olemuga nze gumanyi alumba omuwala amubuuza oyo gwotwalira ebyokulya biki omuyita otya simanyi byaliyo bandi awo omusajja nga aze mu simu yange nga lwaki onteekako bambega kyoteekako bambega kimanyi gwe bateekako bambega lwaki tonneesonyiwa biki nemuga gundi naye kiki lwaki tonvaako nonneesonyiwa nonzija nga mugabo ozigo esimu yo sigimanyi gumpulira nkunyiga lwaki tosobola kutuulaawo nogaa gundi bw'aba tanyiga lwaki simu esonyiwa nemuganze nakwesonyiwa wowe oyagala baleeta mu nju baleete wowe okolaki wowe oyagala kuwasa wasansi olinaako buzibu naye osisuubira kudda misaaso ze nga neesonyiwa omusajja omwaka ogwokubiri nga guggwako kati nga nina gaayi gwe nafuna eno ku kyeyo gwe njogera naye okumala ogwo omwaka mulamba n'emyezi nga 6 gwe twogera tuli mu relationship twogera tunyumya biki bwe bityo kale nga yambeereddewo ng'oli namugyako ebirowoozo biri ku ono naye nga gaayi ono embeera ze si muntu avaako ssente fine misaaso ze omusajja omukazi ne bwaba takusabye naye nawe olina okulowooza nogamba gundi ono wadde tansabye kamuweerezeeyo kino ebbanga limaze nali eri omwaka ogumu n'emyezi 6 yaweereza maama wange mitwalo ndowooza ogwasooka amuweereza 10 addako namuweereza 10 bwe bityo naye nga niwe oli mugala sirina ddala tasobola mugula oliwo mugala sirinaako ssente sirinaawo ssente biki niwe obula online okumala ennaku akulinda paka lwoleta ku WhatsApp gayi naye nempulira nga ntamye kati ye waali naye awoza ayagala tubeere ffenna ayagala bwe tuddayo tugende ewaffe ebisaaso z'otunuulira omuntu lw'ogenda ofumbirwa nogamba gayi ono watasobola kungabira nga sinabeera naye agenda kungabira amaze kumpasa ng'olabira ddala waali tukyayogera tukyanyumya naye nze ndabanga sisuubira nti omuntu ayinza obutakolera kintu n'akikolera nga akuwasizza omuntu atagaba sisuubira nti ayinza otuuka mu bufumbo ate n'agaba agaanye okugabira wano nga kwana agenda kugabira dde munnange mba ndi awo guno omwaka gwa 3 kati nga ndi ku kyeyo nali saagala kwongera mu kyeyo kuba siri mulamu nnyo engeri gye bansalaasala kati nina enkindo za bakansala emirundi 4 oli omwana gwe nagambye yasooka n'abaana 3 bennina mulimu emirimu gy'okola nga gy'amaanyi ne lutuka ne lukuluma naye nali saagala kwongeramu naye engeri gye mbadde n'obuvunaanyizibwa bw'abaana natuuka ne ndaba nga sirina ssente nga kanyongeremu omwaka ne nyongeramu omwaka olwo nga gaayo ono andi bubi tuddeyo ewa kampasi ng'ate ndi awo ndabanga gaayi gwe sisobola emisaaso ze kati mu guno omwaka gwa 3 omwezi gwabadde gwa 5 gaayi ng'ajja tata w'abaana is now apologizing musonyiwe ebyaliwo byaliwo naye asaba musonyiwe nzire ewaka tukuze abaana byonna bimaze twalinawo poloti 2 ebiseera embeera we yatabuka naye nga kale mpaako poloti emu nkubiirivu neko wentandikira engeri gye bannongoosa sisobola mirimu gya kakaaluka naye agamba sirina kintu kyonna kyenkuwa bw'oba oyagala genda tambula ogende bibyo kati poloti ezo yazitunda natandikawo bizinesi zonna ne zifa tekuli bizinesi n'emu yakwatayo nesitaaso ze saawa zino omusajja yeetunda
mbu musonyiwe buli bwali buto nziri waka tukuze abaana. Nsaasoza omusajja ono mpulira nga ne bw'ayogera ebigambo by'ayogera kale munaye laavu gye namwinako ennyingi yakyuka ne kufuukamu bwokyayi. Mpulira nga ne bw'ayogera ebigambo by'ayogera ndaba ng'omuntu ali awo oba ali mu kukola atya avuya. Nali njagala nve eno nga nzimbyeyo akayumba naye bisaasoza obuvunaanyizibwa bunnemesezza. Ndaba nga bwe nzimba enju nyinza obutafuna ssente za kapito. Ndabira ddala nyinza obutafuna kapito. Obuvunaanyizibwa bw'abaana abasatu obumanyi. Ate ng'eno gye tukola ssente zaayo. Misaasozi kaakati wendi we wano wensabira mumpe ku magezi era mumpawule. Taata w'abaana ngamba nzira ewaka nempulira omutima mufu. Naate nteeberezaamu okuddayo nzire mu muzigo n'abaana Misaasozi okukolako mpulira nkoye. Naye ssente ze nninawo tezisobola kuzimba nju neggwa nsigazaawo ne kapito naye byokkola byo mpulira mbikooye. Kati ndaba nga okudda eka nzire mu muzigo n'abaana bano abasatu. Jjukira kati obuvunaanyizibwa tabutoola bulungi engeri abaana gye batabeera naye luli yali abaana baabalabirira naye kati okumusaba ssente mubeera ku ekyo. Misaasozi omanyi okubeera awo ng'owulira ekintu okyekaka naye ng'owulira tokyagala. Mpulira nga atakyagala kubeera taata w'abaana bano naye ndaba ng'obuvunaanyizibwa bw'okubeera n'abaana bano mu muzigo oluusi ayinza okulekera buli kimu. Ndaba nga bunene. Mpulira Misaasozi, mpulira ng'omutima gwange gwafa gy'ali. Amaze okukola byonna byakoze abikooye. N'embeera si nnungi nga kino kye nagambye sometimes simanyi lwaki bwe muviira ebintu bye byesibamu. Ate nze nga sirina kyenkimanyiko ekyo nandikyogedde nakyo nengamba nina kyenkimanyiko naye sirina kyenkimanyiko. Kati ndaba nga ayinza okuba nga sina bya mukwano byalimu naye nga engeri embeera gye yeesibyemu oba y'ensonga. Simanyi Misaasozi njagala ku magezi mumpawule mumbuulire kye nnyinza okukola. Abaana bano ndaba ng'obuvunaanyizibwa bunene njagala okubeera nabo n'obuvunaanyizibwa ndaba nga bw'amaanyi okudda mu muzigo nabo. Omusajja mpulira sikyamwagala ku mutima. Nkole ntya Misaasozi? Nzirewo ntuule olw'abaana ekite nga bwe nakita ngambe ekijja kijje. Ono gaali ye embeera ye yalaga aliwiringa era alaga njagala nnyo kantu katono nnyo ng'ayetonda ono omulala okukyeyo naye tagaba muntu omukodo Misaasozi naye tabeereka naye. Kati ndi awo Misaasozi ndi confused ekituufu kiri nti ndi confused omanyi okutuuka ng'owulira omuntu oba oyagala oddemu obeere naye olw'abaana naye ng'owulira mutima mufu tokyamwagala. Misaasozi nkole ntya? Advise me. Misaasozi weebale nnyo omulimu gw'otukola mumala okukuuma yayongera okuwangaaza. Mwebale nnyo mwenna abasozi mu famire ngibeerako nange sigivaako. Njagala okubuuza ekibuuzo kino oluvannyuma lw'okuwuliriza love story ya sister. Brother oba sister, ofaayo nnyo ku kumanya relationship yo engeri gyetandika? Mbabulire, relationship nyingi zifudde naye nga zatandika bulungi. Abantu basisinkana mu ngeri esinga okuba ey'obuvunaanyizibwa mu kifo eky'obuvunaanyizibwa. Oli yabakwasaganya oba yabasireetera okusisinkana nga wa buvunaanyizibwa ng'engeri ziri kiriya.
olaba relationship wezityo zifa nga waligambye nti omuntu ono yalitidde okuswala olw'engeri gye twasisinkanamu nga kijja kulabika nga kimufuulira ddala omuntu omuyaaye ne relationship neefa. Kakati olaba ezo zifa nate relationship zitutandika gafula. Njala kutegeeza nti ekyo kyetaaga okwegendereza. Ekirala, relationship yo bwegitambuzanga ng'owulira oyagala ewangaale nga abazadde bo tebagimanyi, okukuba kwekuba jje oba already weekubye ekisala, relationship oyagala ewangaale naye abazadde bo toyagala babeere involved. Actually n'okumanya tebamanyi, okukutaba okukusi obagamba mbeera nagundi ate wafumbirwa ozaala omwana. Relationship eyo nkukakasa oba oyagala oba toyagala tesobola kuwangaala. Kakati gwe wena naateekateeka okwefumbiza ew'omulenzi, naawe ateekateeka okuwasa omuwala mu ngeri eri awo, abamu bagenda ne bagamba omanyi kakati tusooke tuleme bibalaga nga famire ye etandikirwako yo immediate family. Njala bategeeza nti ako kabonero akooleka nti ozimbye ennyumba y'omukwano gwammwe ku musenyu. Kibuyaga bwanajja ne bw'ataabe w'amaanyi ne bwe naaba nfuufu eno nga kibuyaga buno gye twayitanga obuzimu, eyo ne bwejja neefumuuka obufuumuusi bwe buti, nkukakasa ennyumba y'omukwano gwammwe ebegenda kuyiika. Totandika relationship nga tofunye consent y'abazadde. Kati ate bwe ngamba consent tekitegeeza nti bagenda kugamba nti tumukkiriza oba tumuganye, naye nga bamanyi, naye ate nga bamanyi mu ngeri y'obuvunaanyizibwa. Ojja kukuta naye relationship oba oyagala oba toyagala egenda kusala. Ekyo njagala kituyingire mu birowoozo abaana abobuwala n'abaana abobulenzi. Ati 16 ndowooza kino kibeere ekyokusomooza eri abazadde nga twogera n'abaana. Tubeeko engeri olwaleero omwana n'ogera omugamba sikwagala na boyfriend, emyaka gyo gikyali mito, naye nga tomugambye nti mu myaka bwe giti bw'ongamba nti olina boyfriend nsobola okukuwuliriza. Tuyigirize abaana ebintu ebitandikirwako ebyo, omwana abe ng'akula akimanyi nti wait, onangamba byakumpasa, onangamba byakuzaala mwana, byangamba naye sinabaweza myaka 19 oba myaka 2 maama yangamba nti ebintu bino okubanga bitandika. Kakati omwana ekyo kye kimusookamu naga ne maama kyeyangamba nedda ngenda kuba nga ngenze n'ekyawukana ne bazadde ba ne taata ne maama kyeyangamba senga kyeyangamba. Naye ebiseera ebisinga abaana tuba tetwogedde nabo. Kati ye bwe yeewulira mu 16 wawulira nga amagezi gamuwala gamwesera ngalowooza nti oba oliawo it's the right time to be in a relationship, and finally trust me agenda kunzika nga agenze mu relationship kubanga tewabaddewo guidelines. Bwe bamubuuza oli omugamba nti lwaki obeera mu relationship, lwaki oli tamanyi ddi lwenyinza okukkirizibwa okubeera mu relationship. Ekyo kyekiyinza okumuyamba ne kimuluŋŋamya newankubadde ng'ayinza obutatuusa 2 gye wamugamba, naye kale bw'atuuka mu 19 kiba tekifaanagana n'ono ayingidde mu relationship oba mu bufumbo ku myaka 16. Relationship zaffe olumu nazo zeetaaga okwevaluatinga. Olumu tugenda okulowooza okwevaluatinga relationship nga relationship ezo twalina ziteeka ku minzaani mu mwaka gwa 2017 tuli mu 2023 lwotuteeka relationship ku minzaani ogyauditinga ogyevaluatinga nga nkukakasa already bwe ba business nga baba bakugamba nti eno relationship oba eno business walwawo okugiggala yalina kuggalwa 2017 ne tugyevaluatinze 2023. Kikyengezaako okutegeeza mu kino abantu bateeka relationship zaabwe ku minzaani nga balina kukikola dda. Kyentegeeza nti olumu eriyo relationship zetuddukamu mu 2023 naye nga twalina ziddukamu mu 2014. Kino kibeerawo kitya okutambula lino ebbanga tetutera ku evaluating relationship. Okola business n'osigala ng'ogamba ejja kubeerawo naye nga totunuulidde biki biyinza kugibeezaawo bw'ogeraageranye n'ebiri mu kugikuba. N'osanga oli agamba nti okusinza bwe ndabye business eno kansooke ngigezeseemu emyezi 6 ndabe. Kati n'agitunula okay wait, emyezi 6 gino bwe ngeraageranya n'emyezi 6 ejja we nasalirawo okugezaako emyezi 6 waliwo okukka akayawulo. Business n'agenda ng'agyongerayo naye ng'alina byasinzirako ebimuwa vibe, ebimuwa amaanyi, ebimuwa essuubi okwongera okugigumiikiriza. Ne relationships bwezityo bwe zigwana. Bw'osalawo okweyongeza omwaka mu relationship osinzidde ku ki? Okubeera n'essuubi nti Gaya n'akyuka osinzidde ku ki? Okubeera n'essuubi nti relationship yo eneekola osinzidde ku ki? Kati bw'owulira ng'otuka ku ndowooza bw'etyo
kabonero akalaga nti ogezaako okukola evaluation newankubadde okikola mu ngeri yo mu ntegeerayo n'otugezaako okulaga nti ogezaako okuteeka relationship oba marriage ku minzaani olabe nti eri worth okwongera mu maaso eri worth okulemeramu waliwo bye twetaaga okutereeza bye twetaaga okuteekamu amaanyi ebyo byonna bijja nga relationship eno oba marriage ogitaddeko ku minzaani. Ekintu ekirala ate nga kikulu abantu kitera obatawaanya nti bwenjawukana ne gayi afunamu embeera ebintu tebitatambula bulungi abamu abasajja agenda n'agamba gwolimu emikisa gyange abantu benna Katonda yatutonda nga tulina access ku blessings abamu tebatekinga butekinzi step ya kunoonya mikisa gyabwe ne balooza jja kubasanga awo naye kambabulire simple logic ekitera okutawaanya abaami abakyala nga bavudde mu bulamu bwabwe oli n'atuuka okulowooza nti emikisa gye gyali mu mukazi ono omukazi nga yakava mu bulamu bwo mukazi anobye tosobola kusigala nga obulamu bwo butambula kinnawadda wabeerawo okwekulula kuno kuva ku ki wamanyira okudda awaka nga waliwo omuntu so emotionally you go down otuuka okuba nga tokyagala kubeera waka mu budde otandika okubeera mu kibala kubanga ewaka teriyo muntu engoye zo zibeera wa ddobbi otandika okulya ssapa ng'ogiriira wali mu kafunde wabbeeredde n'obusibwe bulamu wali otambuliramu waddange waka olina omuntu guwanyumizanga sexually waddange waka ne bakuwaako kakati bw'obanga anaabaako engeri gye weetetenkanya ogenda kuwunzika ng'ospendinga sente zotaspendinganga ku luli kubanga oli owaka yabangawo wagulanga kizigo kya Santana right kale eyo tuve ku bye ndeese biri bikadde naye tudde ku byennaku zino kubanga oli wamutwalanga mu saaluuni omukyala omutwala mu saaluuni n'asiba akaviiri akaliko ogenda okuddeka nga teyeetaaga kuyimbira kali kayimba kamooti akandandiroodi kola ki tomanyiira sijja kyogera kakati muudu wabaako omuntu akuzuukusa nagamba bebi zuka ogenda okukola breakfast eyidde kati wakyaliwo ebyo byokka bisooka nebikuba kyova olaba abamu abategedde obuzibu obwo aguma neyeekangamu emyezi 3, 4, 5, 6 n'addamu n'aguma obulamu ne butambula n'adda ku luguudo ne si bangi ekyo kye kisinga okutawaanya abantu nti baba tebategedde kibakuba omuntu oli oba olina waliwo routines ezo waliwo ebintu bye wali wamanyiira kubanga oli yafuuka ekitundu ku ggwe okumanya ebintu ebyo byewuunyisa tekikutuukangako ng'omusajja toyagala kukwateko temwenyega naye ng'ate ekyokubanga tannaba kutuuka waka owulya obusungu newankubadde bw'anaatuuka tojja mmunyega bane mutuuka ku bibozibozi eby'embeera bwe biti kyali kikubaddeko bitubeerako newankubadde ekisajja agala kinyege newankubadde ekisajja kyantama kinyiiza naye kati kiri luddawa era nkubuulira owebaka bw'ogugumuka owulira neiba nga bamuggulira geeti nolowooza nti oba yeewuwo nga si bwe kiri kakati ngezaako okusigira ekifaananyi nti kino kyekimu ku bisinga okukuba abantu ne batuuka okulowooza nti oli yamuloga emikisa gye gyalimu ono era bw'agattako ebigambo byatera okumugamba bwe ndiva mu maka ago teri ali gasobola n'awunzika ng'alowooza nti oba oli awo ekyo kituufu amukuba oluyi bambi mu ngeri y'omuprovokinga abakyala batera nnyo okunoonya attention ne mu violence akusindika ng'alowooza ye ogenda kumuleeta mu ngeri ya mukwano n'omwana okuza luyi kati nazo zino love language oli ayinza okunoonya attention mu ngeri y'okukyokooza kakati si buli mbeera nti etuleetera kureactinga kugwinga physical kino tukiyige eriyo n'omwami lwayinza okukusikambula ati nga ye alowooza nti mukwano n'okisoma bulala kubanga omukyalo ono singa omwami yakitegeera omwami singa awulira kati story eno najjukira engeri gyekubamu omukyala kimwewunyisa nti omukyala ali ategeeza kirala ne reaction y'omwami nebanga eri ku kintu kirala so wonna waliwo ekyokuyiga ate era ekikulu njala kusembyayo relationship eno empya nzikiriza nti naawe ogiraba ng'erabika okuba sengavudde nga zzeemu relationship eno empya erabika okuba sengavudde nga zzeemu era mbategeeza relationship empya wetukakasiza nti eyinza okubaamuko omulamwa kwe kubanga etambudde akabanga nga bwe tujjukira relationship eri we yali
neeno weeri mu bbanga lyerimu nga tusigala tugamba otandika business omwaka ogusooka n'ogamba business eno omwaka ogusooka ne business eri mu mwaka ogusooka kyali kitya boto bw'ogeraageranya tosobola kutunula relationship oba business mu mwezi ogusooka n'obeera excited eri business wagivuga emyaka 10 eno ogivuze emyezi 3 ochamuse ogamba nti eno yesinga oyinza okuba ng'osaaga busaazi ng'excitement. So kitwetaagisa okwegendereza nnyo relationship ze tuba tuzzaako kubanga zitusanga tulina ebiwundu, risks ziba nnyingi, toli ku sure nti relationship eneeweza ebbanga eri lyaweza wano waba wasaanawo okwegendereza okusinga okuba okukulu. Kati otunuulidde ku byokubanga gayita gaba oyinza oba nga yo love language yoga musajja bw'aba tampa kati alimpa ddi. Ebina byetaaga consideringa relationship eyokubiri bw'oba togenderera etera okukuba obubi nnyo n'okusinga eyasooka kubanga olwedde esanga olina ebiwundu eyongera bwongezi mubiri wamma ne gujabagira. Webale ku sharinga naffe story yo naye ekyokumuvinga on ekirungi twayogeddemukko even after sharing your story ng'owulira nti you're good to go, the relationship doesn't make any sense, ng'owulira nti weetaaga kutambuza bulamu bwo obeewo oba n'abaana bo, yongera okukyekkaanya. Tonyize, toli mu busungu nti oyagala kuwolera ggwanga olyanga ekyo kyekikulembedde. Oyinza okugamba nti ebbanga ggwanva abantu basobola okuwangala n'obusungu bwabwe ebbanga lya myaka 5 nga olwokuba talina kiyawulira kyeyakolawo kusasuza oli kyeyakola awulyanga ekyo tekiggwanga. Nolwekyo kitwetagisa okubeera sure naddala ng'okkiriza nti omuntu ono simunyigidde bunyigize nti busungu bwe bunkulembera ne bwe mbigasegasse katusigaze omukwano ogw'abaana kijja kubanga kimuluma kubanga olwedi nange kyannuma nange kinkosa n'abaana kibakosa ne kizubanga kyekisinga si kyekisinga kati si kyekyangu kati mu kiseera kino naye mu maaso kijja kutegereka nti relationship eno tekola makulu. Tokolanga ensobi okusalawo okuleka relationship nga busungu bwe bukulembera. Nolekawo relationship kubanga ofunye relationship endala. Ebyo by'ebintu ebitandika okututuusa mu bulamu buli bwe tuyita obasenga vuddemu ngazzeemu. Tato omulungi weebale nnyo ebigambo bino by'otuwadde mu story ya sister gye tuwulidde. Waliwo abakyali mu kusoberwa nga relationship zaabwe zitandika butandisi naye ng'olidde agiraba tekola. Abazadde bamugamba oli muto ogenda kutomera relationship oba marriage si bwe teweetandika obudde olimu bwakusoma toyagala buyingiza mu bufumbo nga bagezaako kubimugamba. Oli agenda ku kyeyo budde bwakukola yeetaaga kwetereeza bulamu bwe na mwana we na famire ye ng'omuntu ye kennyini abeeko engeri gye yeesitula naye tabitunuulira kubanga relationship empya egguse alabanga eggulu lye ery'oku nsi ligguse. Bagenda okunzika oluvannyuma lw'omwezi wiiki nga tebyakola makulu. Eriisa eryokusatu omwoyo w'oyo gwe watuwa ng'atujjukiza nti awo otomera wali otomeddeko oyo akulimbye luli yagamba bw'ati kati nekyayogedde kikontaane kiri kati ate oyongera kumwesiga. Mukama otulabula mu bintu ebyenjawulo bye tusome bye tulya bye tulaba ebitutuukako ebituuka ku bannaffe. Tuwa amaanyi okumanyanga okukola decisions ezigwana mu kiseera ekituufu. Obulungi bwona ekisa kika byongera okubeera naffe. Zino nga ziganye relationship tukkiriza nti tuba tulina bye tuyize tujjukize era tumanye bye tulina okukyusa. Otuwa omukisa okusinkana relationship empya nga twetereezeza nga tetulowooza bulowooza nti betusinkana bonna buli kaseera bye baba bakyamu ne naffe nga twetutunuddemu okumanya engeri gye tukola choice, engeri gye tusalawo, obwangu bwe tukozesa, embeera zaffe nazo twongerenga okwekuba mu ttooki. Tusinkane abantu abatuufu nga naffe tuli worth okusinkana n'okubadde nga tetutuukiridde naye nga tuli kalekaleko Katonda ffe tukolemu omulimu. Ekisa kyo kitubeerere ne bulijjo mu Kristo Yesu Mukama ffe tusabye and we all say Amen. Omulabi waffe omulungi oba follow waffe at following ku channel yaffe ya YouTube emanyitwa nga The Alternative Show. Njala kutegeza nti weekeno tukufumbidde ne tukujulira
kwaya eweza emyaka 50 ng'ekusakata omuziki, the Golden Gate Choir. Ebiseera ebyo tewaali nnanganga za Denesi, naye twalikodinganga ng'alina ekibbo kye kyakubaawo wansi ng'ataddewo omuzindaalo. Mwana akyali okumpi awo atufunire ku kibbo. Taliiwo. Abantu abakulu abagezi abatagambika banja bayogerwako wonna mu nsi naye nze sirabanga wakisa kinjalinganga Yesu zireka nterefube mufaanane. Oba 93 93 babayise ku mbaga. batuyise ku mbaga tugenze emiru Kwaya nga kwaya abasanyusa abakulu amaanyi embaga yaliko katogo n'omubisi. Bino n'ebisingawo ku the Golden Gate Choir ngeweza emyaka 50 egy'okuyimba. Tosanye kubasubwa ku the alternative show weekend. Have you subscribed?